Nenga network yange yo nnungi. So let's start a gift full to believe in it. So omukulembeze waffe ali UAE oba Dubai era abaana b'e Dubai mugende nga mukoze eki mugende muweese okubeerawo kw'omukulembeze waffe ekitiibwa. Akantu kaganye mwana kantu kannemeredde kaganye mwana kalaba Kivumbi is our deputy president. Yes. Ye deputy president yalondeddwa Segedde naye ffeffe baakiikirira era temuddeeyo ne mulowooza nti kijja tulemesa oba kutulobera kwogera kuki kwebyo bye yakola. Ekyalondesezza Kivumbi kubanga abaabaddewo bonna baabadde si bonna babi. Osegedde kati mujja kuddaawo mwewaane musimanyi mwewaanawaana musimanyi bukubanga Kivumbi baamulonze. Ekyalondesezza Kivumbi ng'abaliwo bonna babi. Ekyo nkubuulira okategedde ng'abaliwo bonna babi. Kati gojja kuddaawo wewaane wali olabyeko okutunula mu baliwo bonna ng'otunula eno neno nga bonna be bamu n'ogaaka mmale galondamu aliwo. Kati gwoba obadde oli awo ng'olowooza mbu ekyalondesezza Kivumbi kubanga mulungi nnyo ansi olimba kubanga omukulembeze naye yakyogedde nti mu Kivumbi bamumanyi mugezi naye omutima gwe gusinga obukulu. Osegedde we wali question mark awo ku mutima kyekiruubirirwa kiki kyaluubirirwa kiki kyayagala ali kukugoba Museveni oba ali kukutaasa kifo. Kiseka president yamutedde mu katego era tekikugaana okusigala ng'obuulira ensi obubi bwa Muwanga Kivumbi mulungi. Tosobola nenya mukulembeze kuba ababaddewo bonna nga bonna era beebo bonna beebo olekaani otwalaani olekaani naye ng'ekifo kirina okubeera kirina olondebwa. Ne bamulonda kati mujja kuddaawo muwage. Ekirondesa Kivumbi si kubanga mulungi nnyo era toddaawo ne bakusiriwaza. Ekirondesa Kivumbi si kubanga agenda kukola ebintu ebigenda okugattako gwe Munnayuganda. Eyo ansa nedda. Ekirondesa Kivumbi kumukuteera mu mataala naye omulabe ayinza okuba gyali yeekwese bamukusembereza omulabe bulungi. Njagala mubakootinge mutandika obbatunuulira ffe tutandika okugjayo bye yakola emabega. Amaramu gosinga kabulaza webale kumpa ku birabo tutandika okugjayo bye yakola. Bwe tunatandika obbijjayo nobi mwe temuddanga awo ne mugamba pulezidenti yalonda Mpuuga kyokka yali tamumanyi. Nalonda Bedi Bwanika kyokka yali tamumanyi. Oli yamuwadde omuguwa. Kati muddaawo ne muwoza musimanyi Kivumbi mulungi nnyo ne pulezidenti yamulonze. Oyo Gasiya nammwe Kivumbi pulezidenti yamulonze yamuwadde muguwa. Kivumbi abadde yeekwese gyali bamukusembereza bwa kumpi awo. Kivumbi bamukusembereza kumpi eri abadde yeekwese eri mu Buganda Caucus nga tunoonya byakoze mu Buganda Caucus nabyo ne bibula. Kati kabamusembeze wano abakiikirire wano. Omukulembeze yamukuteerawo amusitula n'amukuteerawo bizu gwerinda bwe tunaamukubamu ttooki egenda okwaka. Jja kulaba omugagga atugamba nti mugagga nga mu lubuto mulimu butwe bwa mukene bukofiira bw'ebijanjaalo. Abo ba Kivumbi tebakuwa essuubi nti balina kye basobola okukolera. Ekyo nedda. Kivumbi tobeeraawo lowooza mbuka tumulabe bw'anaakola bw'oba wali okolaganyeeko ne Museveni tosobola kudda mabega.
kanchikuddemu teri akolagana na Museveni adda mabega kubanga eri wanuwe era bw'oba olinayo gw'omanyi nga yakolaganako ne Museveni oyo kuba bukubi mwongereyo bwongezi takyasobola kudda tebakulimba tasobola Museveni okolagana naye asooka kukola putinga Museveni okukolagana naye asooka kukola putinga n'obeera corrupt osegedde nga bw'ogezaako okwagala okukolera Museveni by'atayagala ng'ajjayo bye wakola kitegeeza ki nti kikuwaliriza okusigala ng'okola Museveni by'ayagala kubanga Museveni already yakukola putinga dda osegedde bannaye mukendeze he was trembling on giving out speech yatidde yabadde amanyi nti akola misiteeka eyo netumufuula ono bamuyita batya bamuyita Mbabaali Judy Mbabaali mwebaze Nyanzi yampolosa okundeeta mu kibiina basajja abo batumanyiira nnyo ffe tetupoloota bantu bateeka mu kibiina era oyo yenna alina omuzoogo ogupoloota abantu nti jangu mu NUP ogwo omuzaago komye ffe tetupoloota bantu kubateeka mu kibiina abantu abajja mu NUP be bantu abatuuka okulaba ng'eggwanga lyabwe libaluma ne basalawo babyegatteko tewaliwo akozesebwa mu NUP abantu bakolera ggwanga lyabwe osegedde onfunye ffe tetupoloota bantu mbu jangu mu kibiina mbukati nange ntandike kupoloota ani basajja mivule mbu mpolote ani ntandike ani musiru gw'omanyi ali wano mu basiru ani gwe mumanyiyo Calvin Kayanja Godfather ani mbu ngende nange ntandika opoloota mbu Calvin Kayanja jangu tetupoloota bantu osegedde tetupoloota bantu abantu be bamala okulaba ng'eggwanga lyabwe libaluma owulira ne basalawo ne bagamba nti katusooke tukole ki katugende tugatteko ku ggwanga katugende tulwanyise omutemu asiraanye eggwanga lyaffe mbu kati ffe tugende tupoloote ensereko mbu kupolota muntu kujja kuyingira abagenda bagende tetwagala tubeere nga mamesi mangi nga naye tetwesimira bunnya tusigalewo abatono naye nga baddala kubanga nze kyemmanyi teriiyo ggwanga gwe liruma abivaamu Cape Town bagironze ng'ekibuga ekikyasinze obulungi mu nsi yonna kati mwe ababeera e Dubai ababeera Saudi Arabia ne mutulagalaga environment zammwe ne mwesudiya ne mugamba olw'okuba ffe tubeera South Africa olw'okuba owulirako akagambo Africa olabira ddala nga tuli eri mu nseegaanye mumanyiwo akatundu ke bayita nseegaanye ekansanga bakayita mu nseegaanye gwolaba nga tuli mu kikuba mutwe eno South Africa kyonkubuulidde si bye byeye Uganda mu olw'okuba owulirako akagambo Africa mu byonna birina kuba bubi eno South Africa bajje bakutwaleko ku Cape Town ojja kutya ojja kutegeera nti ebintu bisoboka bintu bisoboka nonno byangu gwe tunulira omusimbi gwe bagabana mu palamenti emyaka 5 gigenda okuggwako ng'omusimbi gwe bagabanye mu palamenti guzimba ekibuga ne kiggwa ekyo nkikubuulira bagabana trillions mu palamenti awo eya Museveni ekikuba mutwe sebo umalo ekikuba mutwe gye banzaala tokubanyi ekikuba mutwe gati olwonza yali abeera mu nseegaanye ekansanga mu kiyembe akatundu bakayita mu nseegaanye ababeera wali eri ekansanga mu nseegaanye misana ku makya obayitako nga bali bati ng'ayimiridde ali ati akatundu ne bakatuuma mu nseegaanye ensi kasiteekulemerera nga weesogga
ko eva osanga bayimiridde ku bisenge ng'akyekutteko bw'ati tasobola kusimba kugulu. Ekyo nkubuulira. Namuwongo osegedde Namuwongo nno walungimuuko. Namuwongo walungimuuko naye wali mu nseegaanye. Obuuka omwala guno n'obuuka oguddako enkuba bw'etonnya n'ogibuuka gyonna otuuka bakutenda. Engatto teddugadde omanyi okutambula. Bakutenda okutambula okuyita mu nseegaanye ng'enkuba etonnya engatto teddugadde. Bayinza noyita abantu ne bakuŋŋaana bakulabe. Mukataba awo ninawo history. Nali nkyali muvubuka mutototo Mukataba. Twali tugenda kuzimba. Nkyali mutototo, nkyalimu amaalo yalo myaka 16 17 Mukataba. Mwana muwala yambaka ati anko ninsoka maganda tabanga ayita. Mwana muwala yambaka nangamba anko ayina ebigambo byagattako siyinza byogerera wano. Nenkanga n'emimwa. Njogera Mukataba okabalagala Mukataba. Mukataba oyingira awo no. Kiro tuva kuzimba tuddugala ebiseera ebyo ng'ekipoota kya 3,500 ekipoota. Nga tuva kukola kipoota twali tuva kusiba bupevaaze ey'engulu tuba tukkirira bwetu timbala abalobusente bwange mbusa mu nsawo kumbe bandabye edda bannengeredde eri mu mutaala nti ninamuuko. Mwana omuwala nambaka anko. Nenkanga n'emimwa. Naye buli woogamba kooleke bali eri bo balwane gwe n'ogamba gw'otya kitegeeza bali banno oba ogenda baleka mu matigga bo bafe ate bwe babamala naawe Museveni era bajja kutta. Ekyo kye tubagamba tutegeere olutalo lwe tulwana nangeri ki gye tulina olulwanamu nti tulina lulwana nga ttiimu nga bannayuganda naye abo bokka batuufu. Buli woogatta eddoboozi lyo oba otaasaba Kiseka. Buli woogatta eddoboozi lyo oba otaasaba Kyagulanyi. Buli woogatta eddoboozi lyo oba otaasaba Eddie Mutwe. Buli woogatta eddoboozi lyo oba otaasaba Afulandani. Osegeera buli we babeera abangi omulaba afuuka confused. Agakati nzijewo ono ate ono n'oli naye naye abantu abakyasinze okubeera dangerous mu lutalo luno be babasalawo okulya n'omutemu. Bantu abo babi nnyo nti yajja genda agabane n'omutemu eno ye omutemu atugumbule bano abaganye atta omukuomu era abantu abakyasinze okuba abatemu be bo boolaba bampuuga. Bantu abo batemu nnyo. Ekyo nkikubuulira abaasalawo okulya nani n'omutemu. Bino bye muwoza mbu bamuwanga Kivumbi tubaweemu chance tomanyi ebyomukulembeze muleke yakola ebibye. Gwe munnayuganda omuntu avunaanyizibwa ku bikolwa bye so si kubanga pulezidenti yamulonze nedda. Pulezidenti yali alonzeeko ku mpuuga. Pulezidenti yali alonzeeko ku Abedi Bwanika. Balonda tekibafuula batuufu era omukulembeze yakitugamba lunwe nti oba alonze gwalonze tekimufuula mutuufu. Abantu abafuuka batuufu nga tusinziira ku bikolwa byabwe. Osegedde abantu tuba reasoninga out naye eva basigala batwesimbamu batwewanikako. Abeera eyo n'alowooza mbu ajja kujja akuba Kiseka amasuulu. N'obatunuulira n'ogamba kali noonazze. Ekyo nkikubuulira tuba reasoninga out bamanyi bakyamu. Ekyo nkikubuulira ate bw'omanyanga nti oli mutuufu ne bw'olibeeranga mu bantu mutwalo ng'okimanyi oli mutuufu n'oyimirira n'olipresentinga obutuufu bwo muganda wange n'ogwo omutwalo tegusobola kuwangula. Ffe twatandika buli omu atuvuma. Twayogera ku bino alieni sikini buli Uganda yonna
buli ango basooka kutuvuma ne twalemera bulemezi ku mazima ne tulemera ku mazima ensi n'etandika okukola ki okuteekamu attention ne bagana yono Kiseka alemeddeko ye ensonga ze ki abantu ne batandika okukola ki okuwuliriza ensonga zaffe ensonga zange ensonga zaffe ensonga zaffe ensonga zaffe n'abo abatono be twali nabo mu lutalo abantu ne batandika okukitegeera nti ddala kituufu tuli batuufu abantu bwe batyo bakola ki nti bw'oba oyimiridde ku mazima ng'ogayimiriddeko ensi yonna ne weeba ekuvuma sigala ng'ogayimiriddeko oluvannyuma gw'ogenda oyimirira nago gagenda kuwanguza bo bennyini bajja nakutya n'abali kigaana mu mitima gyabwe baliba bakimanyi nti ddala kituufu tuli bakyamu waliwo abatukuba ababeereyo ne batukuba Kiseka bakimanyi bakyamu teotawaananga kuba konvinsinga nti muli bakyamu olwedde bakimanyi bakyamu kubanga ensonga kwe tuyimirira ziringanga obangi kabina kankobe nti ko kalibweka okalabirawo ensonga kwe tuyimirira ziri simple nnyo omuntu azirabirawo naye bannaffe bazitunuulira bwe bati ne baziyita eri ne bajabula nga baziyita emabbali